nga bwe tuzze tulaba ekyalo kino ekyakabaawo kyeyoleka lwatu nti abantu abawangaliramu bayitirivu ate nga beebo bamufuna mpola nga n'ekyokulya bawammanta kiwammante. Olw'embeera gye bawangaliramu bw'otunuulira ennyumba zaabwe kizibu okufuna ezisimisa kaabuyonjo. Eziriwo ezimu tezikyagendwamu olw'okujjula nga n'endala amazzi gaziyitamu. Tebazinuunamu bazzeka zijjudde naye landi oli bw'ajja okubanja bubi nnyo tajjukira mbuto yekoze eki ejjudde. Olw'okuba kaabuyonjo za bbula ku kyalo kino bw'oba otambula olina kufuba kukanula nnyo liiso okwewala okulinnya mu bubi. Oli ng'atidde ogenda mu ttooyi nga yeeyambisa kaveera nga akasuka onoomulaba nti akasusa eki tolina kyolabye. Kaabuyonjo ng'ozitadde ebbali emyala gyennyini gyafuuka kizibu eri abatuuze bano anti obukyafu bwonna mmwe busuulibwa. Olw'okuba emyala gino tegigogolwa abatuuze batubuulidde nti enkuba bw'etonnya babeera ku bunkenke anti mukoko asibira mu nnyumba zaabwe. Amazzi gatucunya nnyo oba myala gye gisaana okugaziya emyala tegirongoosebwa amazzi tegirongoosebwa. Abatuuze obuzibu babuteeka ku KCCA etafaayo ku kyakugogola myala gino emitono egigatta ku mwala omunene ogwa Wakaligaccano. Tojja kuŋŋamba guli omwala gubeera bwe gutyo nga enkuba bw'etonnya tegenda kuyingira mu mazzi nyumba. Togenda kuŋŋamba nti ogwo omwala guva muyonjo omwana wa ayitewo aleme kufuna bulwadde. Abakulembeze batuyambe bajje tukwataganire wamu tulongoose ekitundu kyaffe. Ye Kasasiro omusanga buli wamu naddala mu bifulukwa ne mu bibangirizi. Ate abalala bo baasalawo okumusuula mu makubo. Tekansanyo tetuukayo kubanga nali kukuba bali takola ki tayoolebwa tatwalibwa. Ate obuzibu bwe tusanga mu kitundu mu kirabi abantu abasinga tebalina ki tebalina ssente za kuteeka za kasasiro. Ate bwe kituuka ku mazzi amayonjo oyinza okugamba eno baagavaako nga bangi ku bo bakima ku kadumu. Amazzi gonna era olina gula buguzi. Oluzi luli awo luli olwa lumu ate nalwo buli ssaawa luba lubomoka naye oluyita nalwo balukole. Kati olw'embeera eno omusujja tegubaggwako. Obulwadde bwo bugenda tutta n'obukyafu bugenda butuyitiriddeko obungi. Ekituwadde omulimu gw'amaanyi okulaba nti tutegeeza buli muntu okukozesa amazzi ng'amaze okugafumba okutuuka ku degrees 10 kulaba nga twegobako endwadde ez'amazzi agatali mayonjo. Nga ojjeko omusujja ekyokuba n'akawuka bo bakyogera tebakikweka wadde okukirumamu. Nyuma lwa siriimu nzaddeko abaana babiri ku siriimu kati bwe nyambalira abaana babiri ku siriimu era. Nange ndi mulwadde. Tulijja mu malwaliro ag'enjawulo. Tufunye nnyo abasawo abadde bajjamu okukebera omusaayi biki ebyo tibbi. Ne basanga tibbi nga mungi. Babadde babajjanja ennyo kubanga kuliko abamu babadde baakoga bwe batunulako kwegamba. Kyekyo okugenda mu ddwaliro bakyettanira era nga basibira ku Kitebi Health Center kyokka bagamba libamalamu amaanyi okutuukayo ne batafuna bujjanjabi. Nze kasookedde embeera kuno ku kyalo sikigezangako n'abaana bange nga 27 naye sigezangako genda ku State Council kubanga manyi balwawo bagamba nti twala ekitabo ate bakuwandiikira eddagala ate oyina genda oggule ekyo sikigezangako. Wallahi panado ennyini gwe bampa mbu akakanya obulumi bwe nnimu kati munnange mu kukakanya obulumi ate ne bakuwandiikira nti genda ne ku pharmacy. Ne bwe kuba kuzaala kuba nze saakazaalayo omwana omu oba babiri nzaalirayo naye era eddagala bakuwandiikira n'oligula ebweru. Ate abalala bagamba abasawo ku ddwaliro lino we bakizuula nti abalwadde bava mu kabaawo tebabakolako mbu balowooza bonna baba batamiivu. Kino abakulu mu KCCA bakiwakanyizza. Basobola kubuuza obeerawa bw'ogamba mu kyondo kiba kitegeeza mwena buli banywa. Amalwaliro gaffe amalwaliro ga gavumenti agalabirirwa KCCA gonna ga bwereere. Abantu bonna bali mu bifo bino sina kabaawo yokka oba Lubaga yokka naye tulina n'abantu abava ewala okujja mu malwaliro gaffe aga KCCA okufuna obujjanjabi. Meeya wa divisioni y'e Lubaga atwala ekitundu kino mbeera ze Mawula agumizza abatuuze nga we bagenda okukola ku nsonga y'obuyonjo. Tujja kwetonda nti Mega Kasasiro abadde nga talina gy'alaga ne kati gegombola n'amakampani agali twaga Kasasiro ayoolebwe
muwangu ddala gwe mu bantu. KCCA ku nsonga za kaabuyonjo ekitadde ku bannannyini nnyumba z'abapangisa obutabasimira kinnya mwe bakyamira nti be basibye obukyafu mu kitundu. Era tukuba omulanga kwabo balandi road abatalina kaabuyonjo nti abakozi bafe ab'ebyobulamu bagenda bajja bayitaayita mu communities ez'enjawulo era bwe basanga nga ennyumba tezirina kaabuyonjo tezirina binaabiro abo bajja kubaawo okukangula ku ddoboozi. Kati olunaku lw'enkya tugenda kulaba ebyenjigiriza bwe biyimiridde mu kitundu kino. Naye abaana abatasoma bo tulina bangi nnyo wano. Asifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.